abafete organics nga tusomesa butya bw'osobola okwekolera essente awantu awatono. So wano waliwo ennyaanya 30 ezimu bwe zafa tutazireplacing naye bwe si kye njagala okole, njagala obikole nga birungi nga bisobola okubeera productive. Wano nze nkugirayo kifaananyi osobola okukola ebintu the right way, okitegeera. So olaba kino ekibox kigazimukko okusinga ku kiri, naye ate ennyaanya ze zimu ze tutaddemu, okitegeera. So buno obuti tubukozesa gano mabanda, era amabanda gano tugenda gakozesa. Waliwo ebijanjalo ebiri side wali, ebijanjalo ebyo biwanvu wa fuuti nga 7 ku 8. Ababirimako batugamba nti osobola ku kijanjalo kimu osobola okuggyako akataasa ebitali bisuse. Naye ffe omu ku mukwano gwaffe eyabirima agamba nti yalima ensigo za bijanjalo kikopo kimu naye yajjamu kilo 15. Okitegeera, bino ebijanjalo bifaanira ddala nedda kanyeebwa omumpi oba nambaale omumpi bwe bifaanana, naye nga byo bikulira ku miti. So nabyo tusobola obiyisa mu mbeera y'emu ne tusigala nga tubitambuza. Era kuno osobola okuteekamu ne cukamba, era ensigo za cukamba weeziri nazo osobola okukola ekintu kyekimu n'osigala ng'okola ki, oharvestinga, kuba ne cukamba climbing plant. So mbeera eyo bwetyo bwe tukola. So bino ebirala bye tuleseemu awo boxes ezo tugenda kusimbamu ebirala ababaddeko eri mulabye bedi zaffe ensigo ez'enjawulo. So ekyo bwe tukikola. Lwaki waya zino tuzipininga bupinizi bwetu, njifumita wano wansi nekwatirayo nenkwata oluwuzi nendwetoloza guno omuti nengujjako nengwetoloza nenkwata waya eno, kati eno kwe netondoleze ekidondi ky'akawuzi kali, okitegeera, nekyetoloza kuno. Kati bwe lwetandika okuwanvuwa nze nga nsitula nga ngalamizaamu nga nyongera wano bwentyo, bwegira nga ndaba egize nga njongera wano. Nazino endala bwentyo bwe nzikola zigenda zigalamiramu bwe ziti nga tesobola kutuka ate sigala ekyakuwa, kubanga concentration wano wansi oyongerawo bigimusa. Lwaki box? Tubaddeyo nga tusoma. Yemu zezize tubadde tusobola okusoma, toteeka in between the 4 plants. Kati osobola okukolawo ekisi, bwali twateekamu lumonde, mukulu gundi andetedde amalagala aga lumonde gwe tuyita timba agejje nnyo ab'ebisolo abakola ki, then omutuyinamu lumonde wa papo aziiza nnyo kansa. Timba mulina sebo. Timba agejja n'abeera munene nnyo lumonde oyo. Ekyo kibwankulata kikola nnyo ku skin, kikola nnyo ku ulcers n'amabwa n'ebirala. Then zino ennyaanya zino tuziyita novel, era nazo ziraba ate zo za njawulo naye ate nga twakazibika. Naye era tukozesa tomato sport zino recently nabadde mbabuuza benda kaso mumusuubula mmeka ne bangamba 200. Kati gwe kubisaamu 240 times 200 ogenda kufuna sente mmeka, okitegeera. Ene pipe ffe twazeekolera bwe tutyo. Ozikola otya? Okufukirira. Bwe kakola akaboga akanene. Kati bwe kakola akanene okasika mu busisi. Ebituli eyo science mungi. Abajja kutawanyamuko. Okusimbamu tusimbamu seedling. Wali nga bw'olabe tugira bwe tusimbuliza tuteeka mu butesi. Era olaba mugonda. Amazzi tuyiramu eno waggulu negira. Naye ettaka lino tulina embeera gye tulikolamu nti bw'onooyola bulyozi ettaka ligenda kwekwata. Okitegeera. So tuli making okubanga liri porous. Ne liba nga amazzi gasobola okukola ki. Bwe ndaba nga tegantambulidde bulungi nga bwe njagala, nsobola n'okuyiwa on spot. Okitegeera. And this is a very good exercise ku muzadde. Mama, tata oli waka, this is an exercise. Wanikamu ku mikono waggulu, giramuko, wetamu ku mugongo, okitegeera. Keeping kubanga kikuleze n'okulowooza. Obwonge kibukaddiya kubeera nga tebulowooza. So kino kye kimu ku bintu. So osobola okukola ekintu ekirala ekirungi okusingako wano just ngezaako ku boostinga bwongo bwo bweggule
tubeereko ne kitukola teri kisanyusanga nga olina nga wallet nsanyufu. Kati science ono mungi kiwedde we mbankyagala kati kino twogera ojja ne twogera naye kati olaba ettaka liri wansi naye wano wansi nze wano ngenda kusimbawo emboga ze tugenda okusimba muno cabbage nga tulidde cabbage taliko ddagala tugenda kukosa tomato sport nga tugifuuyira naye kati wano nsobola okusimbawo wano nensimbawo ensujju oba watermelon na wano nkola fuuti emu ku emu kati gw'obalamu nti wano nasimbyewo emu 2 3 4 5 6 na wali ne wagendawo oba nga 4 so ogenda okulaba nga olina ebikolo 24 kati bwe kikula bwe kiti ne kibwera fuuti nga 3 kikutulemu olulimi kikole ki kyeyaseemu kati 24 times 3 okitegeera oba kale katukole kya 25 times 4 times 3 that is 75 watermelon zigenda kudda eno ebweru okitegeera kati olabe nti ofunye ekiwatermelon wali kyebagamba kya mutwalo gwe kitunze 5 ku watermelon 7.5 ogera kujjamu sente meka mu kinnya kimu. That is the question. Kati muna amazzi kyetaaga ngobenga oli ku amazzi waliwo amazzi g'essaayo geddeko aba mukwata amazzi ga taapu abalala mukozesa amazzi nga ag'enkuba amazzi g'enkuba bwe galwa nnyo mu tanka eri jjukira enfuufu n'ebirala biki amazzi ago tulina ekirungo kye tugakolamu ekigira mu batteries z'emmotoka okitegeera so kati gwogenda galekamu gabeeremu ebbanga let's say lya weeks 3 oba mwezi gagenda kutaataaganya ensulo y'olubuto kyova olaba abasinga pancreas zifuna ebizibuzibu okitegeera kati ogenda ganywa ebirungo ebiri mu mazzi g'enkuba byanjawulo nnyo ku mazzi ga taapu kyova olaba mu lusuku enkuba bw'etonnya nga wayiye embuyi gaba malala olusuku luba lulala ne bweba yabadde enkuba olusuku lukola birala kubanga ebirungo bingi byanjawulo ebikola ki so okukola acid oyo w'emmotoka ekimu ku birungo sijja kubulya nkola kati agataapu abantu bagakozesa bulijjo ne bakukirira naye biiru eneebeetya okitegeera fa advantage gye tulina wano tulinawo ku mazzi gaki ag'oluzzi era bwe munadda mujja kulaba innovation endala gye tugenda okukola wano ku mazzi g'oluzzi naye bw'oba olina kale amazzi g'enkuba teekawo kitanka kyo ku nnimiro ya Binojjo ky'oba okozesa naye ate weewale okuganywa kubanga byonna kasasiro yenna omufirika omutuufu ye kasita alabanga bitukula anywa bunywa oba ayiyeyo biki yamanyi anti olumu ayinza okuba asbestos oba n'ebirungo ku ngundi zine ku mabaati gano agasusumbuka amazzi gaayo gatumuununa ng'omunnyo gabbowa nagwo nsobola okugakozesa okulima nga tegalina buzibu amazzi ga bbowa ebirungo nga bw'ogawulira gatesitinga ebirungo ebimu byawukana waliwo bbowa ezimu zoonywa ng'owulira munnyo waliwo zoonywa n'owulira ng'onywa ng'anywa amafuta kati gali buga munnyo era amazzi ogafumbisa n'ebijanjabi tebijja era ne bw'oganaaba sabbuuni tanoga tamuka kati amazzi ago nze nga nze sigakozesangako naye nze nga nze sigaadivaizinga nnyo ate ku nnimiro ono letasi sayansi oyo sinaamuyiga gw'ojje munjigiriza musumba kati wansi wano ekitooke kyaffe kinyweramu sebo ekyo kibuuzo kirungi nti singa aye abeera wala nnimiro eri wala okuva gy'oli naye yandiyagadde okukola kino ekisoomooza ekisooka abantu abasinga abali ku nnimiro betukola nabo ku nnimiro ebimu tebabyagala abikola lwa mukama wange ampe ssente kati oyinza obutafuna results nnungi nga toliiyo
okujjako Katonda bw'akusasira nga kyokola omuntu akirinako passion oba nga mulina ensasula ate yanjawulo mukko ng'oli anabyagalirayo olwa ensasula yennungi naye kisoomozaamu okujjako nga Katonda akuwadde mukisa n'akuwa omuntu kati nze ebimu kubi kino kisoboka osobola okukikola yes box osobola okugikola naye bino ebigendako kungulu banaabikola oba ogenda kulimirako nsujju mbuuziza bubuuza anti kati kyogenda okulimirako nakyo kisinziira ebintu abantu ebibateeka ku bunkenke oyinza obutabisangayo kati ng'ennyaanya zetaaga okwegendereza naye ebintu ebiteetaaga bwegendereza byoyinza okusanga oba bibatategeera naye nga kino kyonzo nsobola bikola ebya boxi ne bwemba sibeerayo ddala enyabo toyanza kati okujjako nga waliwo alina kyobuuza ekyo nakyogeddeko ekyo mami ekyo nakyogeddeko abava sayidi z'ejjinja kiyitirivu nnyo ku luguudo nagambye ekyo ku misujja gatta ne bitter leaf omululuuza gatta n'ekikola kya papaali jjanjaba omululuuza mbigatta n'ebintu ebirala okukola eddagala lya Brussels. Otugambye meloni eno ogikuulamu amangu olulimi kigigasa ki egaziwa nekuwa amatabi ag'enjawulo wali ebeera n'olulimi lumu bwe luti ngeri mu futi ng'emu awo anti wali badde ojja watermelon 3 kati wano egenda kwekubisaamu emirundi emirala 2 okitegeera nti buli lulimi lujja kuwa watermelon 3 olw'ennimi 3 naye wali badde zigenda kuwa kitegeeza wano egenda kufuna watermelon 9 ate nga wali ogenda kufuna watermelon meka 3 kati bw'oyagala olulekamu bw'oba toyagadde kakisinzira ekikusanyusa